bannamawulire mwenna mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nti muzze olunaku lwaleero katusooke twebaze Mukama Katonda oyo yatusobozesezza buli omu okubeera nga amutuusa amukuumye nga mulamu paka kati. Amannya gange nze Jovan Lozinda era nga nzize okubeera nga mbanjulira ekintu ekipya ekiri mu nsi oba mu ggwanga Uganda mu ngeri emu oba endala. Abula nga sinaba kubeera nga nkibanjulira kansooke ntuuse okwebaza kwange eri buli kinoomu yenna abadde nga weera nkwatiddeko mu mbeera yonna yonna gye nvudde yonna. Nsookera ddala okubeera nga neebaza bannamawulire at large, oba oli mukwasi wa kamera oba oli radio presenter oba oli TV presenter, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba ate munnange osanga singa simu ate munnange osanga singa siri wendi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nenzizaako abakulu ababaddewo naddala mu kibiina kyaffe The New Eagles, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nga mu kyo nga sinabagenda wala nnyo, kyenjagala okusooka obategeereza ddala nti mu The New Eagles nakola ki? Navaayo emyaka kati giringa 2 nga nvuddeyo, abula leero lwe nkyanjudde mu lujjudde oba lwe nkitadde mu lujjudde lw'abantu nti navaayo emyaka 2 emabega, nga teri kyanzijayo nti oba waliwo embeera embi yaliwo. Nedda, tewali mbeera yonna yaliwo, wabula nali neetaaga okubaako step ate endala gye neetaaga osika mbeeko we neeyongera maaso wamu n'okuyamba ate abato abalala abali nga ffe twayambibwa mu ngeri emu oba endala. Nembeera nga nasalawo okubeera nga neeyubula ntandika ejjani eyange etaliimu abakulu abandeeta. Era mu bakulu abandeeta ngenda kusooka neebaze mukulu Lutaaya yasobola okulaba ekitone kyange, kitange mu ndongo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ku kyo nja kufukamira ku lw'okwebaza kitange taata. Weebale nnyo, weebalire ddala kuba ate munnange singa siggwe nkakasa ne kamera zino osanga tezandibaddewo era tezandindabye, n'ensi yonna teyandindabye. Weebale nnyo, weebalire ddala munnange. Neneebaza Mami Irene, munnange singa sikubeera nti ne mukulu Lutaaya wakkiriza ate munnange osanga naye teyandibikoze mu ngeri yennyini nga leero bwe kiri. Neebaza nnyo, nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala byonna byonna oba luwo embeera yonna yonna oba ki oba ki okusonyiyibwa kwensaba mu maaso era ga kamera zino nga nfukamidde ku maviivi gange, naye nga kyenkakasa tewali mbeera oba ki oba ki yanzijayo mu The New Eagles. Abula navaayo buvi nga nina oluusi ebirooto ebigazi byenjagala nange okwongerako ng'omuntu. Kantule bannange, neebaza buli kinoomu eyateeka ettaffaali ku kubaawo kwange mu music wange, abambeereddewo mu mbeera yonna yonna obaddi obaddi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbayebaza nnyo. Neebaza ba sponsors abateeka mu New Eagles okubeera nga etuuka we yatuuka ne tuba nga naffe tuvaamu omuntu. Neneebaza abaategekanga ebivvulu, mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna okubeera nga temwasuliranga mukulu Lutaaya okubeera nga atuleeta. Baganda bange mu ndongo, ba Sasha Brighton, ba Henry Mwanje, ba Grace Khan, ba Aida Mugo, ba Mukasa Kadeya, ba Bettina Namukasa, ba Jemima Namatovu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna, mwebale nnyo nnyo nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo. Ne besikoonyeeko abalala bangi, mwebale nnyo okubeera nga mwaŋŋumiikiriza mpaka okutuuka wano wendi akaseera kano kennyini. Mbeebaza nnyo nammwe. Mu kyo ngenda kubanjulira akaseera kano ekibiina kya Sauti Band kyekipya, kyekibiina kyendeese ekipya. Ekibiina kino kigenda kukiyita abaana okuva kati nga lumu
nga lumu ogwokutaano mpita abaana buli mwana ng'olina ekitone nkakasa mulaba omukulu ono mukulu Tata Kimbowa taata webala okwefuga webala okwefuga omwana simanyi gye wamutadde naye webale omukulu ono tugenda tambula naye mu ngeri emu oba endala ku nsonga ya Sauti Band era ng'omulaba bwoti tulina kye twagala okukyusa mu ndongo twagala naffe tujje n'enkuba mpya esinga ku nkuba ezibaddewo zonna nga ebina ebirala bibadde nga bikikola twagala tudde ku mbeera nga mu band osobola okuba nga ozza emizannyo limba n'oluzannya ng'omuntu alulaba mu ngeri emu oba endala bwe bityo mbanjulira Sauti Band nja kweyita CEO for now abula ekibiina kino kyansi era ekibiina kino ky'abantu ekibiina kino kikoleddwa ku musingi ogw'okubeera nga twetaaga okuyamba talents ento eziri mu kujja oba eziriyo ekibiina kino kirina emitendera kwe kigenda okubeera nga kitambulira okubeera nga engeri bwe kiri nti corona leero alina engeri bwatuyuyizaamuko mu ngeri emu oba endala ekibiina kino kigenda kuyamba ku baana balina talents abawala abaafuna embuto mu ngeri emu oba endala mu time ya corona ne batadda ku masomero gaabwe muli free okujja manyi mulina talents musobola okuzanya emizannyo musobola okukola ki kigenda kuba kikola ebintu ebyo byonna byonna cause kiri registered it's a registered company and it's a limited company muje tusobola okubeera nga tukwasaganya oba batya ekibiina kino kikulirwa cabinet endala oluusi etatuddewo waneeno mu kyo mulimu Robert Trotter eyakuyimbira oluyimba lwa Rosalinda naye twali naye bwe mbadde nga nkibasaba ne munkolera mbasaba mu ngeri y'emu era munnyambe munziruukirire sirina nti oba nina ssente sirina nti oba nina ki naye nkakasa tujja kukolaganira wamu nkakasa mwetaaga okubeera nga nyambibwa okusobola okuba nga ntuusa osanga goals ate z'abalala nga nange mukulu tawe yasobola otuusa ezange okuba nga nsobola obayita leero ne mubaawo so mu mbeera eyo mbasaba munyambe wamu ne Sauti Band munyambe wamu n'abaana bonna tusobole okubeera nga tutuukiriza ebirooto by'abaana abato oba emijiji emito egiri mu kujja bwe kityo nze Jovan Luzinda asobola okubuuza ekibuuzo oli free okumbuza ekibuuzo kyonna ky'owulira ky'oyagala nsaanidde okuba nga nzigulawo band nkakasa ekintu ky'okubeera nga oteekawo omulimu oba otandika obulamu bw'okubeera nga ogenda okwetakulira teri muntu amanya oba batya oba nina kuyimirira bwe nti oba nina yimirira bwe nti okusobola okukola ki okuba nga nkola omulimu ogwo so guno gwe mulimu gwange munnange oba abuuziza ekibuuzo guno gwe mulimu gwange gwe ndina okubeera nga nkola ogw'okubeera nga kuba sijja kugenda ntunda ennyaanya nze nina kuba muyimbi ate nga omusingi kwe najjira ku musingi ogw'okubeera mu band nga ate tuyimba live so n'olwekyo abantu ababadde balowooza okukola oba okuntegeka nga balowooza nti ngenda kuba nga nzija bw'omu ku show tekigenda kuddamu kubaawo nina kujja na bandi namba okubeera nga nzija ku show ng'ompita ku show oba mu bbaala ngenda kukola shows zinene ezibadde zembadde nina nga baali babuukinga dda bwe zinaggwayo sigenda kuddamu kukola show nga ndi bw'omu wabula okukola n'abaana bange oba ne baganda bange bwe tugenda okubeera nga tussa ekimu oba nga tutta omukago mu ngeri emu oba endala ekyokukola bandi era tekiri ku kubeera nti oba omuntu olina kusooka kufuna ssente osobole okuteekawo kye weetaaga okuteekawo ekisinga obukulu gaba magezi na kubeera muntu mulamu eri ensi buli kimu kisobola okwekola kuba wembuuza bannamawulire naddala mmwe
ku mwenna kuliko gwe nawadde ssente okubeera nga gyoba ku mwenna oba radio oba tv olwempa ssente okubeera nga bakuba ennyimba zange tewali. So nekitegeeza nti ekyokola bba tekyetaagisa ssente abula kyetaagisa obuntu bulamu n'okuba obumu bwekityo. bo benyini bagamba nti ate nze yabatuma bo benyini bagamba n'omwana bakola ki bagula mugule kyalo bakyalo wasimanyi ne mama bwe n'avayo nti bamugula biki oba kitegeera obulamu ebya breascan batya si bituufu tebakulimba okugjako kimu kyenja okugamba nti abantu tambulira mu byensonyiwa olwotasonyiwa tosobola kubeera nga weyongerayo. Kati kyenja okugamba nti ezo mboozi nkadde tetutaganye okudda mu history okusobola okubeera nga tweyongerayo gye twetaaga okutambulira oba gye tuba tutunudde. Bingi kyogamba olina byotamanyi buli bingi byaliwo naye bye tetwagala tudde mu mboozi ezo tugende ku kirala. Ebirala ojja bijja wa manager owa Sauti Bank kuba today bangambye kwogera bino. Kakati abayimbi bahembe mwanje bonabona abaze boyogeddeko bonna ba breascan bani era tujja bakulira bo nga tubeetaaze era ojja kuolya ng'omulaba ku stage so tujja kuba tubakubira ngerimu kati tubeetaaga kaseera kano abula tujja kuba tubakubira kyenjo mugamba kwebaza munange kwera nti gwe atusiza ku kikowe lino lyendiko okugenda ngenda kwebaza era nga nkusaba ne bandi yaffe kitekeko omukisa mu ngeri emu oba endala osobole okutuukawo twetaaga omukisa gwennyini munnaaye anti era nekitaawo aba alina okubaako engeri bwaku lesinga okusobola okubeera nga buli kimu olwanyiso kivaawo engeri emu oba endala bwekityo. Eddogo lyali lisusse mbona atomeze on'atomezeeyo eriyo n'alikubuti. Abantu tulina buyinza bukulwanyisa myoyo abula tulina obuyinza ku bantu bannaffe abula ate ne bonsobuyinza era ne babutujja ku gavumenti nebutwala so omuntu n'asigala ng'enayimirira bwomu n'otunula n'olaba bulabi. You don't need to fight back. Wetaaga kusobaana oli kukuba kikonayo n'ogamba kankube omukuba ekikonde ndi mulogo nsobola okuba nga ndi mulogo na Katonda muganda anti ndoga na Katonda eyakola emiti eyakola ebikoola eyakola eddoboozi lyetwogereramu kuba bagamba Katonda mu Bible mulimu agamba nti kigamba alifuuka omuntu kitegeera nkugamba bwe nti kigamba alifuuka omuntu gwe ne bwokeera ku makya notandika okulamiriza osobola okutuukiriza byowetaaga singa oba oyimiridde ne Katonda. Bazadde baffe dda baateekanga ku baganda baffe cases ngekireta oli agamba gwe mwana gwojja bonaabona amazima n'obonaabona ne bagamba twalira maama wo eggomesi omwetondere nerero kikyaliwo. Nze ndi mulogo mu Katonda ndi mulogo mu Katonda buli yafuga byonna ebyamalogo buli kimu oba okitegeera nze Katonda yandogera oba okitegeedde yes.